po jako akawuwo kubanga kino kiseera kyakazigizigi, kiseera kizibu. RDC w'Ebuvuma Nabiri Agnes Ngono yakulembera olukiiko olulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ekiva kawuka ka coronavirus mu kitundu kino. Avuddeyo n'awanjagira bekikwatako ssaako n'abantu ssekinnoomu okuvaayo babadduukirire n'emmere ssaako n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okusobola okuyamba namungi wabatasobola kweyamba mu kiseera kino ekyakazigizigi kye tulimu ekya kalantini wakati mu kulwanyisa obulwadde namutta bwa COVID-19. Kuma eriyomu ku districts ezeetaaga obuyambi ennyo kuba tuli ku bizinga. Ebizinga birina challenges z'amaanyi okusinga amadistricts amalala wadde abamu tebakitegeera. Akoze okuwanjaga kuno bw'abadde akwasibwa emmere eweeredde ddala ttani nnamba wamu n'ebidomola bya sabbuuni anaaba mu ngalo 156 wamu n'ebirala okuva eri Nagujja Edith Nsubuga era nga bino bibalirwamu ensimbi za wano obukadde 25. Nga RDC w'Ebuvuma Nabiri Agnes okwebaza mukyala Nsubuga olw'okutuukirira disitulikiti yaffe y'Ebuvuma ne kilo 10 ez'obuwunga ttani emu n'ebidomola ebya liquid soap. RDC asiimye nnyo omukyalo ono n'ategeeza nga bagenda okugabira abantu b'omu bizinga eby'enjawulo ebintu bino mu bulambulukufu kyokka n'ategeeza nti tebimala. Tusuubiza nti tujja bigaba okusinziira ku bwetaavu obuliwo mu kaseera kano. Tulina abantu bangi abalina obulwadde bwa HIV, tulina abantu bangi abateesobola abalwadde banaye booze ng'obalaba, tulina abakadde abateesobola. Kale njagala kusuubiza tujja kumenya sure nti tutwala tulina enkambi abantu basula mu mbaawo wano Ebuvuma. Kale njagala kugamba nti nno tulina abantu abeetaaga obuyambi bangi wadde abasinga boogera ku bizinga tebabitegeera. Nagujja Nsubuga akubye bannabuvuma enkata ategeezezza nti si kirungi okuba ng'olinawo n'otayamba abo abatalina. N'ategeeza nti kirungi okuba abawuliza eri omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'avumirira abo bonna abawaayo kyokka ebintu nabyo wakobwakkulizo eri ababigaba nga beesigama ku nsonga z'ebyobufuzi. Kati abantu abali mu byobufuzi bw'ogamba nti gwewandiise bakuwagira abalala ne batabawa ate oba okozesezza mutima gutali gwa ddiini. Nenkubiriza abantu bonna abawaayo oba oli wa byabufuzi oba toli wa byabufuzi okuwaayo n'omwoyo ogumu, okuwaayo n'okwagala okuyamba, so si kuwaayo bantu kutulaba, kuwaayo bantu kugamba nti nja kuwa kalulu wampadde akawumba nedda. Tutuukiridde ku bannabuvuma abamu ne basiima ebibaweereddwa wabula abamu nga bakyalina amaziga wamu n'ennyiike nga bagamba nti bandifikira olw'emmere okubeera entono. Bwe batyo nabo ne bawanjagira abalina obusobozi okubadduukirira kubanga bangi batunda bibanja okusobola okulaba nga bagula bodaboda nga kati tebalina wakulimira. Abamu twatunda ebibanja byaffe ne tugula ziboda naye ate gavumenti eziganye okukola. Kati saawa zino tuli awo tetulina kye tulya. Musajja nganza yatunda boda yange n'engula yatunda ekibanja kyange n'engula boda. Kati boda gye mbadde nzijjamu akawunga njijjamu emmere buli kimu. Kati saawa zino sikyakola ntudde butuuzi osuubira n'alyawo. Kubanga nze ndi munakizinga bannabizinga sinafunako yadde n'akantu akamu simanyi nakumanya naffe batulowoozeeko nga abantu b'ebizinga kubanga tuli bubi ddala. Tweyanze Pulezidenti Museveni okutuwa ku kamere kano tujja agenderamu awo. Tuba tufunyeeko obuweerevu ku kyewuludda lw'emmere nga famire kati tetulikola tutula butuuzi piki batugamba ssaawa 8 bamaze opaakinga ate tetulina mirimu ebigugu bitono tuyinza kusomba bigugu n'ofuna mu mmere yawaka naye kati ketufunyeeko kano era tusigala nga katuweerezaako ku tulina kubyemera waka. Masereka Jimenga omwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu ekirwanyisa obulwadde mu kitundu kino ategeeza nti kasookedde ekirwadde ekizinde eggwanga bakafuna abateeberezebwa 32 wabula nga bano baateekebwa mu kalantini ne bazuulibwa nga tebalina bulwadde. Twakafunayo abantu be babayita ba suspects 42 kwaba abantu 36 bali bava muliraano amawanga gali gatuliraanye Kenya ne Tanzania. Buvuma tuliraanye Kenya ne Tanzania abantu abo bali bava mu mawanga ago abantu 36. Kwa abantu 36 abali abava mu mawanga ago omusanvu kwa abantu balina obubonero. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Twabajjako sample ne tuzisindikayo ku BRI. Amawulire amalungi gali nti kwa abantu musanvu bonna teri kabone teri kwabo abalina obulwadde bwa COVID-19